Ngamanga agawerako gamaze okusazaamu obuyambi bw'eggwanga Uganda olw'obulyake bufumbekedde ebitongole byayo. Bannabyabufuzi bavuddeyo nabo ne batandika okugumbula gavumenti olw'okusirikanga obusirisi ng'ensimbi z'eggwanga zibbibwa. Ssenkagale w'ekibiina kya FDC omugya Gregory Mugisha Muntu agumudde gavumenti obutafaayo kulwanyisa muze guno nga wadde ekimanyi bulungi nti gussa eggwanga. Agamba nti okuggyako ng'obukulembeze bukyusiddwa tewali muntu yenna asobola kulwanyisa muze guno n'agumalawo. Solution esembayo kwe kuggyawo gavumenti eno. Mu kiseera kyekimu asekeredde abalowooza nti enguzi basobola okugirwanyisa mu mateeka. Muntu agamba nti omuze guno tegulina tteeka mwe gusobola kulwanyisibwa kubanga amateeka gonna agaliwo manafu. Amateeka ne bwe gaba nga gali malungi naye endowooza yaffe enkola yaffe bw'eba nga tisi ya njawulo n'abo abaliyo eggwanga lisobola okugenda mu maaso nga bino bijjidde ng'abakulu bangi mu gavumenti basongeddwamu olunwe olw'okwezibika ensimbi z'omuwoomusolo kyokka ne basigala nga bayinaayina awatali abakuba ku mukono. Mu kiseera kyekimu Mugisha Muntu azze ku nkaayana z'ekibiina kye ezeekuusa kulondebwa kwe n'agamba nti tezisobola kubalema kumalawo kubanga balina obumalirivu okusobola okuzimalawo. Tukwata ebintu mpola tetutomera era tekuliko ekintu kyonna ekijja kukola ki ekijja kutuleetera okukola ki we want split okwawukana tewajja kubaawo okwawukana. Oluvannyuma lw'okulonda kwa Ssenkagale wa FDC okwali ennambole bannakibiina abamu baafuna obutakkaanya nga bagamba nti okulindibwa kwa Muntu kwalimu ebirumira.